musabye osiikirize ennaku ze omwanguyeeko atuukirizibwe mu njuyi zonna. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Blessed Gospel Promotions and BGP Events. Tinabanga tetunaba kuyimba nyimba zino omu ku memba bamemba baffe, by the way, Katonda yabawadde baby boy. Kati njagala ntwale omukisa guno okwaniriza Victor ne mukyala we, ate bwe bamala okuwaayo omwana basigale ku kituuti. Njaga kwaniriza family ya mwami Muwanguzi, family yonna ejje tuweeyo omwana oyo, anti nange ndi wa mu family omwo. Mukama yeebazibwe. Kati ngenda kwaniriza family member omulala bamuyita Bishop. Oyo naye family member newankubadde Bishop atuwongereyo baby ono. Bafamily nga sibalaba family members muli ludda wa mujje tuwongeyo baby waffe maaso ga Mukama. Wow. Kama akuwa omukisa, Mukama abawa omukisa. Kama aweebwa ekitiibwa, atugolole emikono gyaffe katuwaayo omwana ono Muwanguzi Joshua. Kitaffe mu linnya erya Kristo Yesu tuzze maaso g'ekkanisa nga tukwebaza ku ekirabo kya baby Joshua Muwanguzi. Mukama tumuwonga mu mikono gyo, saba omwoyo omutukuvu ajje ku ye. Tusabye osiikirize ennaku ze omwanguyeeko atuukirizibwe mu njuyi zonna. Buli kye wateeka mu ye Mukama kiveeyo okugasa obwakabaka, era tuyimira okuwakana n'amaanyi g'ekizikiza gonna na buli kyonna ekibadde kiweeseddwa mu kkubo lye okumuziyiza okutuukirizibwa. Tukiwangula n'omusaayi gwa Yesu. Katonda omwesigwa, tusaba good health eri omwana ono. Tusaba Katonda wange okusoma kwega kutuuse, oluŋŋamye byonna, afukire ddala ekyo kye wagenderera, na buli kirabo kyonna kye wateeka mu ye ekyobuweereza kiveeyo. Katonda wange atuukirizibwe mu njuyi zonna. Bazadde be tubasabira amagezi n'okusalawo okulungi ku lw'omwana oyo. Ngalo zo Mukama ekuleeta baby Joshua Muwanguzi mu linnya lya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Oluyimba olusooka luga nti Katonda wa Yakobo, then oluddako luga nti yimirira olabe obulokozi bwa Mukama. Bali mu byuma mutuwe ennyimba ezo. Victor omwana muwe maama bw'ojje ku kituuti. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo, abeesimbu, abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu. Obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists, bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde
obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Blessed Gospel Promotions and BGP Events. Tinabanga tetunaba kuyimba nyimba zino omu ku memba bamemba baffe, by the way, Katonda yabawadde baby boy. Kati njaga ntwale omukisa guno okwaniriza Victor ne mukyala we, ate bwe bamala okuwaayo omwana basigale ku kituuti. Njaga kwaniriza family ya mwami Muwanguzi, family yonna ejje tuweeyo omwana oyo, anti nange ndi wa mu family omwo. Mukama yeebazibwe. Kati ngenda kwaniriza family member omulala bamuyita Bishop. Oyo naye family member newankubadde Bishop atuwongereyo baby ono. Bafamily nga sibalaba bafamily members muli ludda wa mujje tuwongeyo baby waffe maaso ga Mukama. Wow. Kama akuwa omukisa, Mukama abawa omukisa. Kama aweebwe ekitiibwa, atugolola emikono gyaffe katuwaayo omwana ono Muwanguzi Joshua. Kitaffe mu linnya erya Kristo Yesu tuzze maaso g'ekkanisa nga tukwebeza ku ekirabo kya baby Joshua Muwanguzi. Mukama tumuwonga mu mikono gyo, tusaba omwoyo omutukuvu ajje ku ye. Tusabye osiikirize ennaku ze, omwanguyeeko atuukirizibwe mu njuyi zonna. Buli kye wateeka mu ye Mukama kiveeyo okugasa obwakabaka, era tuyimira okuwakana n'amaanyi g'ekizikiza gonna na buli kyonna ekibadde kiweeseddwa mu kkubo lye okumuziyiza okutuukirizibwa. Tukiwangula n'omusaayi gwa Yesu. Katonda omwesigwa, tusaba good health eri omwana ono. Tusaba Katonda wange okusoma kwega kutuuse, oluŋŋamye byonna, afukire ddala ekyo kye wagenderera, na buli kirabo kyonna kye wateeka mu ye ekyobuweereza kiveeyo. Katonda wange atuukirizibwe mu njuyi zonna. Bazadde be tubasabira amagezi n'okusalawo okulungi ku lw'omwana ono. Ngalo zo Mukama ekuleeta baby Joshua Muwanguzi mu linnya lya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Oluyimba olusooka luga nti Katonda wa Yakobo. Then oluddako luga nti yimirira olabe obulokozi bwa Mukama. Bali mu byuma mutuwe ennyimba ezo. Victor omwana muwe maama bw'ojje ku kituuti. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo.